omuntu gwenjogerako basaba akalulu atunula ku bigera atya n'okutunula mu maaso g'abantu. Yabadde yesimbye ku Honorable Namuntu. Naye ne bivaayo nga yabwadde percentage eya waggulu. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Frank drone zakima abaana Mawukula County. Drone zakima abaana kati baba babuno obukongo buli. Abantu sajja abakulu tebakyasula mu maka gaabwe balihira ku nsiko. Akulonda NUP. Kulagana NUP. Yasinira lwangu. Era nga yesimbyewo era nga ye chairman w'enkyukakyuka Busemba. Sawa zino wenjogera ali mu komera ate nga alina okuba nga alondebwa mu mwezi guno. Biri Semba buli. Traditional media nto yakavalinga ku bintu bya Semba buli. TVs no. Babiragirewa. Nga nabo kenye babayingiramu. Naye ate ffe tukkiza ko twalabawo ku media naddala ku Tali Center. Lawo media ez'enjawulo. Tukkiza nti obujulizi bulivaayo. Ate nabo kennyini balivaayo ne boogera amazima. Nga bwangambye kino ekiriwo kati sikiinaako buyinza naye Mukama akola okwagala. Naye ate kyesaagala kulaba bantu abo be balangiridde mu beegi w'amateeka bavaayo bakwata Bayibuli nga basweyalinga eri Katonda. Tebakikola. Kubanga bajja kuba beetise ebikolimo by'abantu eby'emyaka 5, amaziga g'abantu emyaka 5. Nina, Semba buli district eno biki byewalaba n'ogamba kanve mu comfort zone yange as an artist because artists bangi abeesuddeyo ogwa nagamba tebitukwatako tuli ba politicians. Nina n'ovaayo n'ogamba no let me go mbeere nga nsavinga ewaka gyenva. Nsonga ki ezo ez'Semba buli tesaawa zino obulumi bw'olina okubeera nti no singa oba tofunye justice mu mbuga z'amateeka oba kosti ogenda okubeera nga ogendako ebigenda okukuluma ku Semba buli byegenda okubeera nga efiiriddwa mu bukulembeze bwe ebitatambula bulungi mu Semba buli. Amazzi amayonjo. Clean water. Because omuzungu agamba water is life. Ku district namba yonna tetulinaako ddwaliro. Tekuli ddwaliro. Kino omuntu omukazi oba azaala yenna bwe bamuggyako kanula bwe bamuteeka okumuteekako kanula alina gikulaguzi. Kirowoozeeko omukazi ava musana bw'aba tazirina kyekibaawo n'awona bulungi yaba abantu basigala bati. Do they even think about how their health is affected? Olw'okuba nti bazaalira mu mbeera abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa. Omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna mu natural therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256 is happening with Ugamba. Kaswe Chigambo, it is happening. Shalom 256. Don't forget to subscribe to Guatanaba. Mweba dana sabe tuaze mtokati esatu kasambu ntabi. Because watanika kuwa sabu omu. Nekata antu watu wagadde bambi mpola mpola. Tatanda subscribe inga teka kakada to get notified each and every time.
Leero ndi ne Frank Antambi olw'emyaka n'ekitiibwa yajja okwanjula omugenyi waffe. Okay, nawe olikula. Abali ku Shalom 256 banaye tubalamusizaako ne tubabuuzaako. Akaseera ke tulimu ng'eggwanga Uganda si kaseera kangu. Tuli mu kaseera tuli mu kiyongobero okutwaliza awamu ng'eggwanga lyonna. Era wetu tusobola okubanga tunoonyaako kubamu ku bannaffe abadde mu lutabaalo era abakyali mu lutabaalo ebyabaddewo bye mwategedde obulungi era bye mukyalimu kusinziira ku ngeri buli omu engeri gyazirabamu. Tuli wano ne honorable waffe ow'abantu, honorable Sembabule ow'abantu, Nina Rose Kankunda, yes. So tumunoonyezaako nnyo olw'ensonga ez'enjawulo eziri mu kubeera nga zitambula mu ggwanga Uganda, okumubuuza ku kalulu nga we kabadde ku sayidi eyiye ey'Essembabule, okumubuuza ku kalulu k'omukulembeze we Robert Kyagulanyi Ssentamu, ssaako n'ebintu ebirala biyitirivu nnyo. So tuula kalira tubere nga tugenda mu mboozi ey'akavubu. Of course emiggo emiyitirivu egyavuze, abaana abakwatiddwa, abasibiddwa, nga n'abamu ku bo bagenda okubeera nga balondebwa mu bululu bwe tuddako. So yembeera eyo, so si mawulire malungi ndowooza ku bantu b'Essembabule. So maama bali bakazizako eri amaama Sembabule, era nange nsaba mukutwalira awo tusanyuse era tukulamusizaako nnyo kubanga tukkiriza okubanga tujja mu mboozi eno ey'akafubo ku Shalom 256. Katwala omukisa guno gwennyini okugenda museeko abatulaba mwenna balamusizaako. Amannya nze Nina Kankunda, omubaka omukyalo wa Sembabule district omulonde. Nga kyogera siina kukyayadde. Mwebale kwagala abantu bano, mwebale kubeera ku bayido nange ndifaani wammwe. Frank Antambi nkulaba nnyo era webale kubeereramu abantu, webale kubeerera kwagala nkyukakyuka nawe. Let me give you your flowers before it's too late. Thank you so much. Anaatera okufa. Twachogera. Ojja twalira Sunday Nation gye twagamba. Ntambi anaatera. Si lutonzi ku Shalom. Omanga gyatuleseemu ng'atuvuga. Omanga avuga Jamanica. Do that. Yeah, kana tuteje ettobolo. Nsanze nnyo beera nammwe namwe okukkiriza ne mujja tubeeko ebintu bye twogera ffenna n'okutangaza abantu kyabaddewo Essembabule. Ekisookera ddala ogambye oli omubaka omulonde. Era ensonga endose wano okusookera ddala zize kubanja buwanguzi bwa pulezidenti wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Emawokolo. Wakulu nnyo era wengenda okubanga ntandikirira ddala then tubere nga tugenda mu birala. Kiri mu kubeera nga kitambula nga bwe twalabye ebyaliwo ku lunaku olwokuna tugenda mu lwokutaano olw'omukaaga ne balangirira President Yoweri Kaguta Museveni. Abantu wonna wooyita ddala ku mitimbagano bali mu kubeera nga babanja obuwagizi mu ngeri buli omu gy'abeera abubanja, naye okusingira ddala nga bakiisa ensingo nga bagamba nti ababaka ababadde bagenza okubeera nga balondebwa abasinga ku bo basudde mu bikone tukita kusuula gaadi, basudde gaadi eya mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, nti buli gwe balaba mu kamera ali mu kubeera nga akayanira akayanira buwanguzi bwe. Nina nenkipoozi ngera ngambe Shalom tudduka tubuuze Nina ekibuuzo ekyo. Nina gwe nga gwe tugendagenda mu bibi ebyaliwo of course, but kukya mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu president wo yakwesiga n'akuwa kaadi obeere nga ogenda okukiikirira abantu b'Essembabule, Sembabule Women District. Obuwanguzi bwa mwami Kyagulanyi Ssentamu otuuseewa? Nze ne bannange tuyimiridde ffenna twegasse era tugenda kuyimirira ne bannamateeka baffe, tugende mu mbuga z'amateeka tulwanirire obuwanguzi bwa pulezidenti waffe. Nze wamu ne Honorable Goreti Namuka, Honorable Sekikubo, Honorable Jet Tubwebaze ne Independent nategeezeddwako nti naye mweteefuteefu okugenda era kugenda mu mbuga z'amateeka era naye si mumativu n'ebyo ebyalangiriddwa. Sembabule ko nga akalulu ka president katambula katya enijeno okutuka okubeera nti mugenda kadimanding oba muli mukubeera nga mukabanja temuli bamativu. Ntambi olina kyoyogedde onale noga mugenda abagenda obbanja akalulu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu mpuliddemu Theodore Sekikubo nempulyamu Jet Mwebaze, who I believe they are not of your political party. Bona bo babanja kaabwe oba babbiddwa ngaba independence. Yes, sikyogedde nti ba part of the kyukakyuka.
nze ne bannange kuba nze ndi mubaka wa wonna twala district yonna era constituency zonna zitwala yesebwa ate mu constituency ezo bbiri saabaddeyo na mubaka era singa babaddewo singa naboogeddeko naye mboogeddeko kuba ba independent era nga babadde byakiikiridde abantu b'Essembabule. So akalulu ko katambula katya iki ebyalimu byoyinza okugamba nti nno bye bividdeko kubeera nga temuli bamativu? Ntambi eri yali hotspot kali tekaali kalulu lwali lutalo lutalo olunyumyanga lutabaalo era bwe muba muzeeyo waka mutwebalizanga omutonzi tulekera obulamu buli omu mu ddiini saba naye nga weebaza kimu Katonda okukuuma ababaka b'enkyukakyuka Essembabule kuba kali si kalulu si gwe mulundi gwange ogwasooka mu byebufuzi nali manyi nti tuli mu nfuga ey'ebibiina ebyenjawulo omuntu alonda omuntu gwaba yeyasinga sikirabangako ng'omuntu akwatira emmundu abalonzi nga mukulu kisa kya Mukama bwe yakola n'ayimirira n'agamba temugeza ne mulonda wano Kyagulanyi ne Nina Rose. Bino byenjogerako abantu nabeera ku TikTok bwe mumanyi yennyini oyo yagamba atya tebageza ne mulonda Kyagulanyi ne Nina Rose wano. Ekyo yakikola ku kyalo kye bayita Kikuumaddungu ekiri mu Lutunku Mawogola North. RDC we alina buyinza ki obwo obusobola okubeera ng'ayogera ebigambo bwe bityo okutiisatiisa buli alina akakwate kubali mu buyinza amanyi alina obuyinza buli wamu kyova olaba tebamanyi batwalira amateeka mu ngalo ate munayo n'aloopa Ntambi nze temwalaba tebankola mukulu ka Buganda kyeyakola musajja mukulu anzaala musajja mukulu omwo amaliridde okunnyaniriza ng'omwana nankubadde nga ye omuntu ye alaba nabula naye atentereeza bulungi si otyo kungulu ye mu ndowooza ye yalaba nga kyekyo ekisaana era nga nze kyovola namuwa ekitiibwa kuba nalaba takyewadde ntambula neva ka vidiyo twakalaba. Omukolo ogwo gwali gwa NRM gwali gwa tegwali gwe NRM omukolo gwo gwali gwa muntu wa bulijjo gwesagala kwogera amannya go respecting privacy ye era omugole mukwano gwa kitambi mukulu Ntambi tosobola kwetwala ku mukolo mu butuufu nga tebakuyise mu muntu ng'ekiti kimunyimiridde nga ddala toyitiddwa kozi ng'olina ekikyamu ku mutwe era omukolo ogwo bwe bagaana namba y'abantu okuyingira basooka ne bagaana abantu benajjana bagamba twagala abantu babiri naye natambula ne bakansala bange kansala omu akiikiridde abantu b'emijwala Dasima Mawogola North bamuyita Kibuule ne tuyingira ku mukolo era n'obutebe sifa abaabwewa Shalom baba babuteye mutuule wano we twatuula we baatuteeka abaatuyita ku mukolo era mukulu ka Buganda we yatuuka nga bw'obamanyi baagala okukakasa nti balina amaanyi kuba bakimanyi tebaagaabagwa najja n'akola bwe yakola era n'akola okwagala nze nsigala nyimirira wano nga ŋŋamba nti ffe nze nakkiriza nti Katonda akola okwagala kwe era saali tekyakukosaamuko emotional okulaba nga tuli mu nnaku twolekedde okulonda musajja mukulu wawe kyalo bamumanyi avudde eri akusitudde akuggyeewo emotionally kyayagala affectinga but I have a strong team beside me they can never let me down they cannot actually kyatwongera amaanyi kuba nze bwe kukipositinga mission yange yafuufiiringa omutima gwange nempulira nga kakkanya kuba nali njagala balance nakutwogera basosoze nga tegukiraba nga tukyekyo asobola otutuuka ku sseeri gwoba owaabwe kati gwe nkubuuza singa yali Muganda najjaawo nga yambadde baleeti bandimuyisiza kuyingira gwafunako ne chance nonakuwa ne so tusabire eggwanga lyaffe Frank tusabire bannayuganda mwonna okusingira ddala tusabire bannasembabule kubanga kati kigenze mu history emyaka 45 Ssembabule tefunangako mubaka mukyala ng'abantu gwe beerundidde wabula gye batukyabantu be batuula ne bategeerera abantu kati oli yaddako naye waaba nga talina requirements w'ebisaanyizo bikulembera abantu because bamanyi balina embeera gye baba bateekamu tebeetegeerera tebasobola nakupaganya kutegeera bagamba aliyo famire nnyo Ssembabule eyo ebisalawo se nali kakiiko k'ebyokulonda Frank Ntambi kuba saawa ekiro paka saawa 11
I saw things that I don't wish to even tell to my children because they are no value to us or to the country. Nalabanga omukulu Judy Kiganda yingira Tally Center. Nayisamu amaaso returning officer ngoizo kyandagira ddala buto Sembabule yo Kiganda akolanga ano mubuulirize be bantu abite kugamba nti buli muntu alina akakwate kweno gavumenti beewo obuyiisi vice chairman wa LC5 yes na vice si LC5 vice naye ali amudi ayogeranga bwayagala era yajja mu maaso nayisamu amaaso returning officers ne bannange nesooka tuzinga emikono tugamba yawe taasa abantu b'Essembabule kuba n'akakiiko k'ebyokulonda Sembabule kawambi kali mikono bagisiba kati njala kuzayo ko wali enteekateeka nga tugenda mu kalulu wiiki eyo gye tugenderamu mu kalulu enteekateeka yamwe yali etya mu kusafeguardinga akalulu n'obuwanguzi bwammwe nga mukimanyi bulungi nnyo nti Sembabule district nga woyogedde nti myaka 45 tefunangako muntu gwe beerondedde mwali muteeseteese mutya mu okulaba nti ku mulundi guno bigenda kubeera nga bikyuka twali tweteeseteese twali tufunye ba agents betwesiga era nga banabo bamalirivu okukola okugwe balina okukola era baalinda bulungi ne batuuka olunaku olwo lwennyini ne badiployinga amagye wonna ne bakwata buli agent wa Nuupu kobe ng'oli coordinator ye ne bamala bakulaba ng'ogaba appointment letters tosula bakwata buli omu ne bwenjogerera Frank Ntamba abaana abamu bakyali mu makomera drone zakimanga bana ate bino babikola ekikiro kikeesanka era nga balonda era tulina obukakafu nti ne ba agency bafe abamunaddala fujjo lyakolebwa mu mawogola kawunti ba agenti bonna ababo n'abamwami Kyagulanyi bino byenjogera nti twakolebwa kwefujjo kuva ku president level okutuuka ku area MP Eremiyaga sub county ye Honorable Ssekikuba Solo bakakasa nti akalulu k'omubaka omukyala wamu tekatuuka tebalonda mbaka mukyala tebakateekayo nanga president boxi zajja zijjudde nga tiikinge bino biri mu Uganda Sembabule district this is the third biggest district in Uganda ewali ebigo bya mugenyi byetwasomako okiwulidde amafuta bwe gayita gagenda Tanzania awo bafiirawo kugambye Frank wali olunaku lw'ebyokulonda zekyenalaba amagye gegeetanira mu byokulonda okusinga abantu waliyo baraks eyo Sembabule bakugikolayo kirabika Rashando oyo yagikolayo efujjo Hanifa Kawooya Rashando gwe balangirira bamulangiridde naye mbadde mbasaba tebadda mu maaso g'abantu ne bakwata ekitabo kya Katonda ne balayira nti abantu babalonze ate nga buli tumulaba ng'agamba Mukama Katonda bwe tubanga tusinza Katonda omu sisosodde ddiini tebakikola kuba bagenda kwetikka ebikolimo by'abantu emyaka 5 si kukolima kino nkyogera nga njogeza ne facts ate nga njogera ng'omuntu abisooseemu mu byobufuzi nti sirinaako saijja ne kudoba sirina naye ku kye nalaba tebageza ne balimba omutonzi kale balimbe ffe abantu baleme kukwata obagobye ku Bayibuli oba Kuraani kati njagala nnyo wali ekyo ekiro bakutta abaana abayitirivu ennyo ba agents babakutte abagaba coordinators enkeera zine Honorable Namugera ne twekolamu omulimu kiro ekyo kyennyini ne tudeployinga ba agents abalala kumakya nabo ne babanona tebabalinda kunaaba maaso yadde n'okunaaba mu ngalo olinganga nyumiza firimu bino byaddala ate kati omanyi lwaki firimu kubanga batujjako internet bakola buli kyonna bakola buli tuli mu buwambe tetusobola okitegeera obujulizi bwe tulina bwokka tusaba Katonda abutusobozese tusobole okuyimira mu mbuga z'amateeka tulage ekyekyaliwo Sembabule naye tuza kutwala tuti Sembabule yayatta kategeeza kyako abakategedde ab'e Sembabule bajja kunyonyola mu comment section kati olwo ne mugenda mu kulonda nga temuyinaawo wadde kintu kyonna nze nkugambye we namala okulonda nali ne bannange ba Sanchez ne ttiimu yange
ne tuvuga emmotoka ne tuyingira Mawogola County. Kutandika polling station gye yaliwo bonna buli ejjetu waffe kwe bataddewo era nga tewali ali. Tewali akuuma Kyagulanyi, tewali akuuma MP, tewali akuuma. Kugambye baalagira. Naye ate kino tekirina twewuunyisa. Honorable Sam Kutesa yavaayo n'alanya mu maaso ga kamera kutambula era mwamulaba. N'agamba ye missionary nurse. Kunoonyeza President Museveni akalulu nakugoba Nuupu Musembabule. Bino bigambo bye. Si kugamba nti tumukwata mukamwa. Oba yali agamba kukunga babwe mwami Museveni baleme kubawa. Kyali ategeeza. Kugoba Nuupu Musembabule yali ategeeza kugoba buli mubaka yenna. Tuvolaba neewuunyiza nnyo okulaba nti Honorable Great namugaba mwadde 18%. Ndiyo fomu ze mwasomye mwazijje. Bamwadde 18%. 18%. Imagine this is an income abadde ate ng'akolera abantu. Ntambi njagala ofuleyo obudde ogendeko mu Mawogola. Obuuza amaanyi ga Goreti Namuga n'agamba Daisy simanyi Daisy byo. Dezuma gwe balangiridde. Gwe balangiridde munange era yajja n'oyo omukulu Judy Kiganda ne bakola awo ensasagge. Oye tulangirire. Bulungi nnyo. Tulangirire. Ffe tumanyi twawangudde akalulu naye gwe atali mu batamu. Kumbe nga baakabbye. Olwo declaration forms muzirina ezo ezaali ziraga mu polling stations ezo nti mwafuna obuwanguzi. Okusa akakiiko k'ebyokulonda kaba ne kopi. Bayinza obanga bajuga ba agent bamwe babakwata. Bayinza obikyusa awo. Kyengugambira nti akalulu k'Essembabule byali birala. Ffe twalabako Ntambi presiding officers bennyini nga be besayiningira foomu ne baleeta obululu ne babutiikinga ne besayiningira foomu ne baza. Zo vijja ezitambula ezo nga abakakiiko k'ebyokulonda bagira. Bennyini bino byenjogera nina obukakafu. Omukulu Sodo wasasula ababooda obululu bwa butiikinga kiro 8. Ndeka naawe. Nga batiikinga butiikinze era kino kyeyongedde okulaga nti Essembabule bw'oba toyina ssente na mmundu tolifuga. Kyenyinza okubagamba kugambye kigenze mu record ntano myaka 45 tewali mubaka mukyala bwe baali balangiridde kyokka ate nga bazze bawangula sigamba nze nzekka nze yabbiddwa yukaluuko n'embira niyo omukyalo oyo Hanifa n'omukyalo omulala gwe baabeeranga nnyo n'embira nnyo Mary Begumiza yoyo yaza independent this time era yabadde incumbent nyenze byendabye eri bitiisa byennyamiza naye ate njagala kakasa bannassembabule nti tukkiriza nti mutonzi waffe yasalawo era Katonda aba ayina ekintu kyatutegekera ekisinga ffe kyetwandyagadde omanyi ffe tuli baana b'abantu tutegeka oba tutupulaninga naye apulaninga buli kimu akiraba amaziga g'abantu agalaba Ntambi abantu Essembabule abakadde bakyabula ekyokulada elders are starving. Eyo Hanifa Kawooya gy'ava abantu banywa n'ente amazzi tosobola kungamba nti obadde mu paliamenti ebisanja ebisukka bina nga tosobola sakira abantu mazzi mayinja twajjayo okuziika eyo ewa mwami Kayondo omumanyi mazzi Ntambi egirasi y'omuntu this is life what is life. Omuntu yeebuuliza nti nno wano mu build up nga mulimu kubanga mukayiga ku ground yo mwali mugirina nga n'abantu mubalaba bawagira oba nabo abantu baali bali kubali nga babateekamu endowooza mbudu batuwagira obuwagizi birala si bya social media ng'ekampala mbu bakupayipinga nga tolaba twatambula ddotoddo nze era kyenkakasa abantu na Uganda ne bannassembabule nti na making sure natambula Ssembabule district yonna alist nalekayo ebitundu ebitono 3 ebitundu ku 10 nalekayo 3 naye amaanyi n'obusobozi bwange bwonna nabumalira Ssembabule kuba nali mmanyi nti waliwo obuwanguzi. I wouldn't keep on doing this if I didn't see people welcoming. Fete wali we twatuuka nga batugoba okujjako bambala uniform abo be batugobanga ng'olumu batugana n'okola campaigns nga batuteekako amaanyi pasinga bukuba omanyi nga tetulina kyakolera nga tulina bagondera twatataaganyizibwa nnyo mu campaigns zaffe nnyo era okusoomozebwa kwali kungi era njagala kwebaza bakyali bange abataalya mu nsi yaabwe muli bazira ebali nnyo mwebalire ddala butalyamu mu nsi yammwe lukwena butalyamu bantu. Omuntu agenda okubuulizaawo nti twalabyeko olunaku olwajjo ababaka ab'enjawulo abakubiddwa obululu
bavuddeyo ne bakola the same press conference okubanga abasinga ba concedings naye atuwulira n'ekiddako ninaloozi nga tukyalidde olunaku olwaleero wano are you conceding oba atonna bakubeera nga okkiriza era nti okyalina oluwalo lwokyatwala nti okyalwana okuba nti ofuna obuwanguzi? I am not, and nga bwe nakugambye earlier on, I am willing to go to court ezaali mu kalulu ezo kubanga sikkiriziganya na byavaayo mu byokulonda naddala ku mukulembeze wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Afazaali kansooke nnwanira togenda mu kooti kunoonya kakonga gwe bwonna tugenda bunoonya naye ogasa okulwanirira aka president wange His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kubanga nze nzikiriza 95% of Sembabule voted for Bobi Wine. Wow. Because why do I say so? Nze laale gye nakola Sembabule abantu nagiteeka ku social media abantu bali bagiraba. Ntambi Sembabule is comprised of 70% of the youth. Ate nga bekyemmanyi bebatabira mu kulonda. Bebeetaba mu kulonda. Bebataba mu kulonda. Tosobola kuŋŋamba nti obululu obwalangiriddwa obwa pulezidenti waffe bwabadde fair ng'awamu tebakkiriza tujeyo dia reforms. Bazigaanidde. N'okuzigaanira kwandibadde awo ne mukuba abantu baffe ne mubawamba. Tolina bw'oŋŋamba nti nsobola okukkiriziganya n'obumenyi bw'amateeka oba ne mbeera ku sayidi ey'abanyigiriza abantu. Abantu akalulu k'abantu bwe bugagga bw'abantu. Essuubi ly'abantu. Kyokka olaba njagala kulwana ne bwe kuba kuwaayo obulamu bwange paka nga ndabye badde amawogola bafunye obwenkanya. Kuba mmanyi nomwe kyennwanira n'omwana wange alijjako oba gwe ndireeta ku nsi ajja kiganyulwamu. Ntambi people are badly off in Sembabule. People are starving. Kino kye babalaga kirala. Era saagala bannanga bantu muntu yenna abuzaabuze bannayuganda oba bannasembabule okusingira ddala mbu twawanguddwa mu kalulu kano. Apaana. Omuntu agenda okubuulizawo nti oba osazeewo ogende mu mbuga z'amateeka ate era nga tukimanyi bulungi nnyo nti era nayo bannaffe bwe muli kubanga muvuganye naye era balinayo amaanyi nga webaga basinzizza wano oyogedde ku g'emmundu oyogedde ku g'essente era tusuubira nti n'ag'obuyinza bagalina era bujulizi ki oba obukakafu bwogenda okubeera nga opresentinga given the fact nti DR forms ng'ezo baazisigaza argument egenda kubeera nnyo ku mivuyo gino ng'egya violence eyabaddewo kabiri nga kasazibwamu. Yes, era mu bimu byengenda okusaba bye planninga tugenda kusaba oba kansinzirire wano sabe omukulu byabakama justice byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda konna kawukkirize kaddemu kawo omukisa bannamawugula balonde kuba ekituufu kiri nti Sembabule teyalonda ttaala. Ekyo kitegeeza okulonda kwe Sembabule kulina okuddibwamu. Katuveeko mu Bulango tukomawo. Okay. Twakulisa mu Bulango bwe mulabye obwo tukutulina omubaka wa Sembabule omulonde. Okiwulidde entambi ekyo? Omulonde People's Honorable. People's bwe yasomasomako. Yeah, people's representative of Sembabule district. A person carrying people's power. Yes. So wetusembedde wali nga tugenda mu Bulango badde okyatuyisaamu kugimu ku mivuyo egyalimu then n'omaliriza ng'ogambye nti ogenda ku challenginga era olwanirire obuwanguzi bw'okulwa bannasembabule abakuyiira obululu. Yani mbadde mpozinze ekibuuzo okubuuza nti courts zino nga bwe tuziraba nayo okuba nti tuli mu mbeera ya autocracy, tuli mu buwambi, onoosuubirayo okuba nti omulamuzi ayinza okukati emulanaga abannaye tuddemu tulonde ku bye tulabyeko ebitono n'omulanga gw'okubidde bya mwami byabakama ate era nga gwe musinze okubeera nga mwemulugunyaako osuubirayo ko embeera eyinza okukyukamu ku mulundi guno ensonyi ne zibakwata ne bagamba akawulu kaddibwemu oba ogenda bwokootakoota mu galumondi. Nnyo n'amaanyi nsuubira nti waliwo obuwanguzi obuyinza okujja bwe tuba nga twekubidde omulanga era nga akaseera kano njagala kugamba bannasembabule nti nga tulwana tuleke Katonda akole okwagala kubanga effujjo eryakolebwa Sembabule mu butuufu n'abaana abato tekyandisanye babitegeereko. Manye abanyarwanda bafite kuno bavuga ngo umuntu uriraarira abantu bagamba
kale kati tuli kati kyembadde ntegeeza nti baba ku mulembe guno we tulabidde nti n'abakadde tebatuswalira betwawanga ebitiibwa. Exactly. So sinza kukyogerako nnyo ekyo nja kugamba nti Katonda akole okwagala kwe naffe katukole ogwaffe. awo ngenda okubuuliza ekibuuzo Shalom alina erinnya lyabadde aleese erya mwami Kuteesa Sam former honorable former MP of course ebbanga liyitirivu nnyo ndowooza 21 lwatajja n'aleeta muwala we abadde mu gavumenti n'ebitiibwa ebyenjawulo alina role ey'amaanyi eri specific gy'oyinza okugamba the antagonizing role gy'azannye okubeera nti no temufuna buwanguzi era biki ebyo bayinza okusongamu kuno ogamba kino kiri ku mwami oyo aplayinze role nene nnyo kuba ye mukennyini mwamulaba mu katambi avaayo ng'alanya nti ye mission ze ziri bbiri kunoonyeza president wa kalulu pozi n'okugoba nuupu musemba kati munoonyereze okugoba nuupu okwo yali ategeeza ki twabirabako ku lunaku lw'okulonda abantu baffe nga bawambibwa kuba alina obuyinza ba agency baffe bacoordinators baffe abalina awatali musango sana tukunga abantu batukwatira emundu babokisi nga tulaba misana tukushalo n'abateekerako n'okubaduulira nti bamukabanja mukabanje yerabibwako kko naye awantu bamawuliranga biwulire talina kulabibwako but we know where the power comes from. We conk sure he deployed forces to chase away every NUP agent on every polling station. On every polling station. Kyengugamba teyalekera yodira. So bombuuza ekyo ekibuuzo nkugamba nti ya playing role nene nnyo era nga teyali yekka yali yegettuddwako Honorable Hanifa Kawoya n'abalala kati bagambeko abo ababiri be bamanyi kuba munaye be baludde mu buyinza. Sembabule district erimu lw'emiyaga erimu n'emawogola twalaba era abamu ne kitwennyamiza bambi ng'ovudde ku losi gye twawulira eyo losi endala ey'omukyala Goretti Namugga abadde incumbent aliyo era gw'okaŋŋambye wano tebamuwa 18%. Ye specifically ki ekyamuleetera okubeera ng'agenda mu mbeera eyo okubeera ng'aluzinga akalulu given the fact nti yali ataddewo enjawulo mu kalulu ka 2021 ng'omubaka kuside opposition yasooka okubakwakulako ku kimu ku kifo mu gitwandiise NRM liberated area ng'ey'Essembabule district. Ku guno omulundi ye kiki ekyaganye? Ate oyo yendooza Samukuteesa kwe yali afiira. Onyebogoti Namugga. Era njagala abantu bamwebaze nnyo okumalako akalulu kano kubanga mubutuufu okugezesebwa kwali kungi. Olaba nti nagezesebwa omukyala oyo lwabutogera abaana be bangi bali mu makomera era abaana abasinga bali mu makomera bava Mawogola County. But that thing didn't even stop her from coming up and showing up for the people that I'm still here with you and I'm here to fight for you. Era nze njagala muwebaza ebyensusu era nkutegeeze Frank ti amaanyi gonna Saamu yagasoosa wa Namugga kuba bakimanyiko obvious nti candidate waabwe yali weak kukulayirira kati baba kubanga balese kana akalulu ne kabeera fair and fair. N'oyo candidate waabwe teyandijeyo ebitundu bye bawadde honorable waffe ne 5% teyandijejeyo mukulu Desibyo omuntu gwenjogerako basaba akalulu atunula ku bigere atya n'okutunula mu maaso g'abantu yabadde yesimbye ku Honorable Namugga naye ne bivaayo nga yabwadde percentage eya waggulu kitalo nnyo kitalo ddala Frank drone zakima abaana Mawogola County drone zakima abaana kati babuna obukongovule abantu sajja abakulu tebakyasula mu maka gaabwe balira ku nsiko omukulu yasinira lwangu era nga yesimbyewo era nga ye chairman w'enkyukakyuka Busemba saawa zino wenjogera ali mu kkomera ate nga alina okuba nga alondebwa mu mwezi biri Ssembabule. Traditional media nti yakavalinga ku bintu by'Essembabule
TV zino babiragirewa nga nabo kenye babayingiramu naye ate ffe tukkiza kwa twalabawo ku media naddala ku tali center olabawo media ez'enjawulo tukkiza nti obujulizi buli ate nabo kennyini balivaayo ne boogera amazima era waŋŋambye kino ekiriwo kati sikiinaako buyinza naye mukama akola okwagala naye ate kyesaagala kulaba bantu abo be balangiridde mu mbeegi w'amateeka bavaayo bakwata bayibuli nga basweyalinga eri okatonda tebakikola kubanga bajja kuba beetisa ebikolimo by'abantu eby'emyaka 5 amaziga g'abantu emyaka 5. Nina Sembabule district eno biki byewalaba n'ogamba kanve mu comfort zone yange as an artist because artists bangi abeesuddeyo ogwa naggamba tebitukwatako tetuli ba politicians. Nina n'ovaayo n'ogamba no let me go mbeere nga nsavinga ewaka gyenva nsonga kyezo ez'Essembabule tesaawa zino obulumi bw'olina okubeera nti no singa oba tofunye justice mu mbuga z'amateeka oba kosi gy'ogenda okubeera nga ogendako ebigenda okukuluma ku Ssembabule byegenda okubeera nga efiiriddwa mu bukulembeze bwe ebitatambula bulungi mu Ssembabule. Amazzi amayonjo clean water because omuzungu agamba water is life. Ku district namba yonna tetulinaako ddwaliro tekuli ddwaliro ti n'omuntu omukazi oba azaala yenna bwe bamuggyako kanula bwe bamuteeka okumuteekako kanula alina gikulaguzi kirowoozeeko omukazi aba musana bw'aba tazirina kyekibaawo n'awona bulungi yaba abantu basigala bati do they even think about how their health is affected olw'okuba nti bazaalira mu mbeera ng'eri Ssembabule katusooke tukoleko ebintu Ssembabule nga otugambye waliwo ne mwami Kuteesa abaddemu tugamba ebintu ebyo tebabikolako ebbanga ly'emyaka tagatta ku bannassembabule yeegattako yekka n'abantu ab'ekitole era nze simanyi na bitiibwa lwaki mubimuwa bingi ebisusi tabikoze ebyo byonna musajja nga naye nze kyeneebuuza aligamba ki abazzukulu be kubanga bali ku ttaka lye nandirowoozezza nti muzzukulu we yandimuwadde amaanyi lumu ng'ayimirira ngamba naye mazima ddala bwewahooleeyo tata wange yagikola tebajjayo mazima ddala nti omuti gw'amasannyalaze ogwo Honorable Hanifa Kawooya yaguteekawo abantu b'e Mawogola ne baaka zendooza kyandibazizaamu amaanyi nga n'abaana baabwe boogerera ebikolwa byaffe naye gwe tuuka ku ground oyogere n'abeeyita abe baabwe babeekweka kubanga balaba mazima ddala obuyinza bwo babadde nabo ate n'obusobozi babulina ffe tetulina busobozi fa kyetulina ddoboozi lyaffe kyova olaba era tetwetiiriridde kuba tumanyi kyekyokulwanyisa kyetulina kyokka eri bino bw'obyogera enkeera bakukwata frank ze wenjogerera ffe kandidate wa Nuupu okulabikako ku Ssembabule akwatibwawo era wano we munsanze mbayise kubanga muli bantu bange sagala muntu yenna ategeere naye wenjogerera ne Honorable Goreti Namugga takyabeera wuwe tasula ate kino tekibaddeewo nti noloka wabula kutandika like a week before akalulu ffe twabeera ku electoral commission nga balese boxes Honorable Goreti Namugga yasulawo ku ttaka nze yamutwalira bedika ninga ebyo byonna bikola kubanga amanyi obuweereza bw'alina tosobola kuŋŋamba ti omuntu ayinza okuba nakyemalira ayinza okukola ekikolwa ng'ekyo tosobola kuŋŋamba ti omuntu eyakoze ekikolwa ekyo abantu baali tebalaba n'omala n'otaswala n'oyimirira n'olangira mbu yafunye 18%. Nga tasobodde nakujja kuuma bokisi z'akalulu kaabwe lwaki yafuna 80% twamulabako ku electoral commission tajja nakujja certificate bagimusanzaako nga ali kakyayi kugambye basindika n'abantu nga babakaka babalangirire mangu assurance bayi bagiyina tulangirire tufe wano ekiri Ssembabule babalangire naye nga nakyogera vice chairperson wa district niweebuuza obuyinza abujjawo kulagira returning office nekyamanyi yanzi batwala nina yo sije twala Ssembabule nga waliwo church gali kwoleka eri mu kubirangi eggulwawo gye babaliramu teri mu biliyoni n'okusoba biliyoni ezo singa yazikuwa nga tebali ddwaliro teri mazzi kale ddwaliro kale naye amazzi
water. I've been to Zimbabwe. Sibeera ngayo munansonyiwa basebo. Nyenga bwagambye abantu be twalagye omunde. Amazzi ente weenywa nabo ge bakimako. Ekitole kya sabbu. Ebyaddala Zimbabwe. Tukuza t-shirt. Omuti gwa sabbu tegusobola kutukuza. Amakubo tewali. Kubo balina limu erya Sembawule eri mu town council okudde eri lyonna lifu. Era lwakuba benjagala kwebaza Honorable Goreti Namugogo. Ye yaleekaana mu myaka 5 ne batuyamba ne bakola oluguudo lw'Matete. Myaka 40 babadde n'obuyinza, babadde ne ssente, sinakindi babadde ne mukuuma abantu kale bajje bakola oluguudo. Olwo kino kirekawo bannasembabule okubanga bino byonna biri mu kubeera nga bituukawo tebalina amazzi tebalina ddwaliro obuwanguzi bwamwe babubagjeeko bo balinawo mu buwambe bazinze emikono bati oba tebalina kyakukola nabo bawambira kitawo kyakola era Frank n'ogendako esembabule abantu bonna bajjako ate nze nzikiriza si sembabule yokka nsi yonna Uganda yonna kino kireka ddala abannasembabule n'abannayuganda bonna mu kaseera akakatyabaga kubanga ne hope entono gye tubadde tulina bagikutte ne bagitujja mu maaso ne kati bwe twogera tetumanyi pulezidenti waffe tetumanyi mbeera ki gy'alimu olowooza kiyinza tuleka mu mbeera tannakyusa ngoye okwesimba mu Uganda obanga akoze omusango nze sikirabangako okuwulira nayingira mu byobufuzi bino nze ndowooza munaye tuli mu nfuga ebibiina byanjawulo demokrasiya tajjaweewo ekiteebu era banna si bannamawogola njagala kubeebaza wadde mu kugezesebwa okw'enjawulo okw'amaanyi ddala mwavuddeyo ne mulonda ntaafa nze nkukakasa bantu bannonze era ndi musiimu eri bannamawogola bakoze okwabwe bakoze okwabwe ne bamukwata mundu nabo ne bakola okwabwe nze sibabanja emmundu yasusse mu kalulu ogambye be basinze obungi okusinga abadde nga buli woteeka eriiso olaba mujaasi beetalidde mu byokulonda okusinga bannasembabule nze njagala kukakasa te ne polling station yange gye nalondeddeko teyasomeddwa era Frank dayo bulungi olabe obutambi bw'oyo returning officer yadasoma results za constituency tojja kuwulirayo mbu wannamugawo obeewa Theodore Sekikubo ye Theodore Sekikubo embeera ye yali etya nawulirako muno baamukwata kusaba bazaali mmeka ku lunaku ate eyo yali wozoli bw'otaba musajja tolinnyayo erw'emiyaga ewa Sekikubo wozoli kyenaddamu okuwuliraga sagala ku exposing amannya ge kwagaabwe because munaye tebali basobola okukwatibwa nga agent wange ali mu nsiko mukyala ng'ekiri eri kyo kika bakwata buli omufanka ye kennyini Honorable Rashand yayimira n'agamba temugeza omba mwagala emirembe ne mulonda Kyagulanyi ne Nuupu wano waliwo nakugambidde nga tusooka nekugamba ekyali ewa Theodore kyo tekyataagana kunyumizaako baana oba bamuntu kitiisa kubanga baatuuka nga tebaswala nakuswala nga ne polling station ezimu zijja bokisi ziri 2 nga kavuma nemupite kali kyona ekyankanze ekyo tekali bikwera waliwo kebukataatuuka nga bantu bakubira Honorable munange ffeena akabokisi kwakomba kobyala tetwakalabyeko bakobye kawuliramu kyannaku nnyo I believe that this is misuse of power and I don't think tukyalina akakiiko k'ebyokulonda byaliwo kubyewalaba tetulina akakiiko k'ebyokulonda tulina akakiiko ka regimu eri mu bufuzi akakiiko k'ebyokulangirira ketulina you can say that again tulina akakiiko k'ebyokulangirira ate nako nga tekali mu mateeka so Kiwalaba it wasn't an election, it was a selection. Exactly. Yeah, exactly that. They were just selecting into no. Of which, man, they should have told us. Nibaleke kwononera obudde bw'abantu ne bannayuganda. Frank nze nalabako omukadde ng'akoota ajja ku polling station kunnonda. Ate nga nkimanyi bulungi mu Ssembabule abakadde abo bakyalumwa enjala bakyafa n'enjala buli mwaka abakadde abatasukka. Jjukira omuntu bw'akula abanga mwana muto. Abaawo ne banafuwa.
aba yeetaaga obujjanjabi, aba yeetaaga amazzi amalungi, aba yeetaaga Lord have mercy. Era gwe weegendereze toyinza kuyisa mwezi gumu n'otawulirayo mukadde afudde Ssembabule. Nze naziika nenziika n'okuziika. Mwoyo ng'akulira waliwo neyafudde nzeyi gundi. Nkikakasa nti n'embeera y'e Ssembabule ekontributinga kinene nnyo okufa kw'abaana abo. Now Nina, omuntu yeebuliza, let's pretend biganyo going in your favor, obuwanguzi bwe babulemedde bagambye oba mukola ki banaabuse ensonyi baganye. What is your next step mjini emyaka to the build up of 2031? Are you going to give up okomewo mu ndongo eno oba olina ebyo byagala okubanga okola even without being in parliament okukolera bannassembabule? Ndongo nali ndazeewa sigivangamu. Nina gwe nali ndangambye nti nvudde munda. Obadde towulira music wange? Abadde muwulira. Eyanziza. I'm not going to give up, Frank. This is just the beginning. I thank God for the experience. I thank God for the moments. I thank God that I touched best with my people, that I call my people so people. I'm so grateful. Era nsigala ngamba byonna binaba buvudde mu kooti. Yasigala nzikiriza nabyo era nga nzikiriza nti mutonzi waffe yasala. Asazeewo kibeere bwekyo. Nga tanaasalawo mutonzi waffe. Amaanyi agakuteekebwako tekikosaamuko ku ddadiwo. Yetafuna kangibwa twalabako ekyo ente zaali kati ali atya after the election. Nebaza Katonda nti ali free now era ajagala kusinziira wano. Nebaze Honorable Shamim Malende. Yavaayo n'anjirawo omubiri making sure that at least taata wange addamu n'afuna eddembe ery'obuntu era n'omusango ne bagugoba. Kyenkakasa bannassembabule ne bannayuganda taata wange kati ali free era njagala kumwebaza ebyensusu. Dadi bannange yalwaniridde akalulu kange naye nga balwana nabo bamundu. Era njagala kumwebaza webali nnyo taata, webalire ddala, kwebaza obuvumu bwe wanteekamu n'obukuumi bwe wanteekako ng'omuzadde n'okumpabula n'okunsabira ng'omuzadde. Oyo Katonda wange ow'okunsi era kyemuva mulaba nkyalina mulamu. Olutalo twalulwana aba tewali lunaku lwe yali andese ne ku drive taata yennyini era oyo kennyini ye kwe nasindika eb'emiyaga n'alabako gukyero gwe abagenda eri yakomawo ngamba kyendabye Ssembabule twanteza kugenda tutte twayatta kategeeza zako Sanchez bajjaka kunyonyola mu conversation Sanchez naye takategeera olwo bali bakategeera babiri bali naye nga Frank kyenyiza okukakasa nti Ssembabule yeri munyiike tusaba Katonda tukwatireko awulire omulanga gwaffe era njagala kwongera kuzzaamu amaanyi bannassembabule nti tetwetuddeeko tugenda kulemezaamu nga tukabanja nammwe mukole ogwammwe mukabanje okusingira ddala mubanjize ddala obuwanguzi bwa pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nga tumaliriza finances zino ogenda okukayingiramu a district enamba the coverage gy'obagenda okukola mu counties zonna mpitirivu. So the logistical support the finances ate nga nino obadde no mu ndongo tumanyi engeri endongo nayo gyekola ki ti si birungi nnyo nti nobadde olina ssente empitirivu eziri awo zogenda okugira and politics kirizo obagaana nti there is the bit of the commercialization yamujjamu kubisa bipande mobilization agent gwe bamutomusasula yes now omuntu yeebuliza Nina osobodde otya okumalako campaign eyo abakuyambyeko and also oba tekigenze bulungi because waliwo abantu abamu abali mu malwaliro essaawa zino bamanirendazi babali bulala okitegeera toyinamuko ku mbeera ey'obweraliikirivu ey'ebyensimbi okuyagayagga okwo n'embeera eno etuuseewo nga tebinaba goyinga mu fevayo. Nange ke kamwenyu kondabako nebaza Katonda nti mazeeko kampeyini zange nga siridde lumu. Toli mu depression nga yebunguusibwa webengesebwa. Era baba waliyo amanja aveeyo kyano yammwe kugufu nnyo aveeyo ekubira omulanga. Nebaza bannassembabule be bankoledde campaigns
bino kyenkugamba Frank tenagendanga ku kyalo oba oliawo omuntu n'akulaba nina Rose n'akuwa omuzindaalo n'otuyogera ne bampa ne ku nkalo nze nakola kampeyini nga banfuuwa banfuuwa ssente ng'omuntu akwaddeyo omutwalo 5 n'ogattagatta n'omukadde ng'omulaba akwata 2,000 era njagala kwebaza bannasemba buli at large mwenna mwebali nnyo mwebalire ddala temwanjagalako yadde na 10 ate ne munkolera kampeyini paka bwe nabunye semba buleyo njagala kwebaza ba chairpersons bange ba honorable bange bonna bayimidde nange ne making sure temumpabula n'obutava mu kaluka tiimu yange nga bafaayo nnyo on the emotional part so that I don't go down ng'omuntu era ntwala omukisa guno nebaze bayimbi bannange kabako oyo gwe mulaba yakubisiza bu billboard wa district bambi obwiki gwe nabala abalamunoza miliyoni nga 2 mu kitundu yaziteekamu naye nga bwe yabuteekamu bonna Honorable Sam Kotesa bwe yabujjayo olunaku nga Museveni ajja Simba buli njagala kwebaza omukulu King Saha Mansour omusajja oyo w'amaanyi nnyo amentorinze ambeereddewo wadde bannasemba bule bamusubwa teyasobola kuba naye yabadde azze ng'ayimbayo nnyo bamusubwa kampeyini zaffe kuba namuyitanga olumu ng'alize nnyo njagala kwebaza Fefe Busi eyaŋŋamba oyo yanzizaamu n'amaanyi n'aŋŋamba nina ali ku ground tulina n'oluyimba olupya era mulwetegeke twakola ne interview n'agamba kana akalunne akamaze lwe bankwata 2 days before yatugamba n'atukakasa ne tuddamu naffe amaanyi naliyo bambi nga nange ndaba byoyita Shalom kwebaza naawe nina mwandirwanye mulwane obuwanguzi tujja bujjayo twakwatanga mbwa twakulaba ngone n'otunakuwaza naye nga tusaba obusabisi nina mulwane mugire muteekewo ekintu nina giraasi zino bwogira bwoti n'okulwana omumalako akalulu tulwanye nga tukyali balamu Shalom abalala mu lutalo luno tebaluvuddeemu na mirembe tebaluvuddeemu na bulamu waliwo naye bwe yajja nga olubuto lwavaamu we waffe mubende naye bwe yavaamu olubuto njagala okuddamu okwebaza Topic Kasente omumanyi twali naye nga Topic Kasente bagamba abantu bangi njagala kwebaza Bamahalima n'Amakula njagala kwebaza omuyimbi King Fa ngenda kuvotinga njagala kwebaza omukulu maama Halima n'Amakula ono saagala mwogerako kubanga nyinza omuteeka mu buzibu naye abantu mwenna abakwatirako tumuleke sagala onjogere munnaye mwana TikTok atandikirawo live yeebazizza obalabye naye nga sinnaba kumaliriza njagala kwebaza ba honorables ab'enjawulo ndowooza bano bozikirizibwa okuboogera honorable Muhanga Kivumbi soka omusaasire nayiseewoko nendaba embeera eyabaddewo era amasasi naye ngalaba ali solid and strong munnange kikwewuusa kubanga kye option anyway gyalina nabi ate mwami Museveni ng'ayogera n'entya nga tebamukolera akawuna mugenzi Ejjirinya ng'ab'ebijambiya poliisi enoonyereza n'entyamu biri tebyali bijambiya gaali masasi naawe kennyini omuntu ng'ogalaba ati bamutaddeko mbu balina ababijambiya abalabi bakwata nga bali mu nkambi kyebalina okukola kyenyinza okugamba Frank kati propaganda atambula yenaki okulemesa enkyukakyuka kuba twakirabye ku lwatubuka n'akalulu tibbwa ebbanga lyonna babadde babbakabbi fe abagezezaako okwenfoosinga akalulu k'abantu akali free and fair bye baakoze mabira twebaze Katonda tebaatusse Frank kuba balina obusobozi ate nze ndowooza eriddako bayinza okuwekaza ne bataswalira nsi ne bakikola kyajja kikambwe nimbe olimbye kubanga ku luno babikoze byonna ebiggwayo bazzaako saasira omubaka Lutamaguzi omubaka bambi muyinza obba olina bw'oyogedde abo ababiri nze nkubulire Frank sigenda saasira muntu yenna wabula ngenda kukulisa buli muntu oba akalu kano regardless of it all twabadde bakazi n'abasajja okkeetabiramu luno lwabadde lutalo siina gwe ngenda saasira wabula kuba wabimuli byawe
ababaka abakola ogwabwe mwebale n'abafunye obuwanguzi mwebaze Katonda naye ate temukoma okwo muveeyo tubanje obuwagizi bwa pulezidenti waffe. Mbadde ngenda okubuuliza omukulembeze yakubira kasimu essaawa zino kuba ensi eri ku bunkenke yonna bambi temanyi waali watuufu badde manyi nti noba waliwo communication mumwe ababaka ababaddeyo kubakulisa okubayozaayoza abawangudde tewali pulezidenti waffe sinakyemalira buli wabaabawo communication gy'aba ayagala okukola agikola lwatu nti buli munnayuganda ategeera tasobola kukubira simu nze nga nze kino kyenyinza okukakasa bannayuganda nti nange kenyini nkyali mu bweraliikirivu simanyi embeera ya pulezidenti wange gy'alimu simanyi nawaali. tulengedde olunaku olwaleero nga interreligious council archbishop abakulembedde mbagenze wakaawe okubasabirako bambi aye bakaveerwa atyo ate ne bagenze ne babayisa batya babalese ne bagenda ne basabira buli wamu ku maama babbi n'ebirala ebiringa weebityo naye nga tumaliriza ddala okonye ku nsonga enneraliikirizzaamukko ey'abaana abaakwatibwa abayitirivu abali mu makomera mulina nteekateeka ki ssaawa zino okubeera nti nno bazadde bawe temubeewanyisa mitima n'okusigala nga spirit eyo ekyagenda mu maaso okubeera nga bava mu mannyo g'empologoma ge balimu naddala mu kawuluko naate akookubiri ketugenda okubeera nga tugendangako okulonda abakulembeze abalala ab'okubyalo erosizi n'ebirala. Abannamateeka baffe bali kukola ogusoboka era abamu bagenda bavaayo tusaba baleka tubesemba buli ogamba Uganda yonna mbadde gamba besemba buli ewuwo oyogedde kuba mukyala Namugga abayitibwa wakati oyogedde ku babo okitegeera because kinkanzeemu nti nebakwata drone zajja ne ziyoola ne bakwata abasooka ne mufuna abaddawo nawo ne babakwata ne bakansala baffe bakyalimu ne bakansala bino biri mu Uganda esemba buli wali waka si kirooto kino kale ku nfuufu gye mulina twabikwasiza bannamateeka bajja kukola ogwabwe nze kyenzikiriza nze nganze omuntu kati siina kyenyinza kikola wabula kuyimirira wamu ne bannamateeka n'eddembe lyabwe sigenda so bannamateeka bo weebali kuba omuntu aba ayagala kulaba nti mukyakiriko bannamateeka nyo bannamateeka weebali era bali lwedde okukola ogwabwe era njagala kwebaza bannamateeka bange bannwanidde mu kalulu kano Frank wali omanyi nti bampetitioninga mirundi ngeri nga bagala kujja kalulu nennema nga beekwasa ati mbe oli muwanvu nnyo ati bawa ensonga nzo ga muwanvu babula kukyogera kuba batuuka ne batuuka nga n'ensonga ze bawa zeefaananyirize wali mugaba kisoboka zaali petition 2 era nategeezebwako nti omukulu Honorable Hanifa Kawoya ne yali aneesimbyeko flag bearer nambazira bali ba petitioninga naye nga tebamanyi gwe balwana n'abantu mekete tagende takogga ate talivaawo so yeyo embeera eri esemba buli Frank naye njagala kubeebaza kubanga mutudduukiridde bannamawugula okusinga temuddukiridde nze nzekka njagala okukakasa Frank kyobuwanguzi navuddeyo nabo era just bantu bwe batakkiriza kulangirirwa but we still believe nti time will tell era nga nze nkyali nnyo mu kazannyo nja kulwanirira abantu mpaka bwenonula semba buli obanga ndaba enkyukakyuka. So ndowooza tetugenda kubeera nga tusukkawo nnyo awo okujjako waliwo obubaka wano bwennina katono nnyo waliwo mumwe abanoonya emirimu aba Job Giant balina omulimu wano waliwo client waffe ku Job Giant ayagala omuntu alina obumanyirivu mu computer technician who has hands-on knowledge about motherboards. Tuwandikire email ku hr@jobgiant.net. Giwandike ogende ku hr@jobgiant.net kugwa omuntu ng'omanya ebintu bya computer naddala knowledge ku motherboards. So of course n'abanoonya emirimu egy'enjawulo Job Giant weere okubeera nga eriikiriza oba elinkinga wakati w'abalina emirimu nammwe abaginoonya agenda ku mutima gano gaffe oba www.jobgiant.net mu ggwanga Uganda mu nsi yonna East Africa, Europe, Canada, luddawa yonna gwe guno omukutu gwolina okubeera nga ogendako ku ofuna dream job yo abalina certificate abalina
era njagala semba buli tuyambe abantu abasomye nga bali eyo certificate diploma degree ezo kati bagende ku mutimbagano gwa Job Giant ku www.jobgiant.net namwe abalina emirimu era mugende oko embeera ebere ngetambula kale tulabawo nti abantu bawulaba basuubiza kati singa nkuyina nga tusakira abantu ng'ebyo emirimu era tujasigala tukyabayamba twagenda okwera kati utalo kyagenda nga wife wa mufumbiro yakulembedde twewakiraawo zikukwera sawa 2 therefore having obtained a majority I declare Ruhindi Fred ninamba kankubuuze gwe yeesimbyewo obululu buno bwe Uganda bwalula bwakasamba bokisi kaalula kuba obululu bwayalula ak'omulembe guno kaalula akalulu kanyange gye kagira mbwekade kagira akalulu kagezza kalulu bokisi njudde nange bwe nava ku taliseeta nga akalu ka Uganda bimba ndowooza mpagudde nagenda okukeera ku makya bukwazi nga kakasiridde kaleke kabugumye ng'amata tetugasukkanyo naku olwaleero mubeera bulungi mwera abannaayo